Akatambi ka baba ne mama ak'obuseegu oba akakwatibwa Kadaama nga bali mu kukola omukwano nga bali mu kisenge kyabwe bakola ebyabakulu nange kantuuseeko era mbadde wano eno ne katuuka mu kabookisi kange nange ne nkeerabirako wano ne neebuuza Kadaama nga yabadde n'obudde bungi nze mbeewuunya baana mmwe oleka otya okukola omulimu ogwakutwala n'ogenda n'olanduka n'ogwo ogutaakutwala bwe bamala okubatta ffe nga tudde eno bannanga omuwalabu mubi bannanga abawalabu babi bannanga abawalabu bisiraani bannanga abawalabu basaana kufa bannanga abantu abo Katonda teyandibatonze bannanga abantu abo bino naye nga mmwe temutunudde mu mitima gyammwe ate mmwe muli babi nnyo gw'ogenda otya mu nnyumba ya munno gye bakututtemu obutwazi wagenda kukola onoonya ssente oli munaku nodda mu kukwata essimu n'olikoodinga abantu abakola ebyabwe abali mu nnyumba eyaabwe mu kisenge kyabwe iggwe wabalumba wanona ssente ozirekeredde onoonya okufa olese ekyakutwala gwe oyo yamagombe oyagala naawe ogendeko mu ntaana ng'ate obadde okyayina ebbanga obeerewokko nga si be bakutankudde nga si be bakusse nti olw'okuba bakulinako kiruyi wabula nga gw'obakase bajje bakutte nga gw'obalagira bakutte oyina muli ekikugamba wobeerawo ng'oli mulamu tekiwa makulu oyina kufa bufi nze baana mmwe mbeewuunya wabula ate nga nze Sheila Adita bw'oba subscribinze ku YouTube channel yange obutambi bwe buti bubeerayo nnyo jangu otwegatteko olaikinge osharinge okomentinge wabula ate era ne ku mikutu emirala embeera y'obulungi nnyo Kadaama yakoze ekintu n'akyekolera naye gwe alaba akatambi kano Kadaama oyo olowooza asaana kukolebwa ki katugendeko mu butambi ate era tukomewo waliwo Kadaama omwe yalikodinze mama ne baba nga bakola omukolo gwabwe ogulinakyo wabula ba Kadaama musobola akatambi nkalabye weekali katambula era mbirabe ne mu comment section nti baba alina simanya ebitundu by'ekyama biringa bya kwikironi nze si bye nzize okwogerako nzize kucriticizinga ndowooza omukyalo ono abadde tasasulwa bulungi yakutte mama ne baba n'abakwata akatambi nga kali very clear nga mulimu feesi zaabwe bombi babiri nga mulimu ewaka waabwe bannange ba Kadaama okujjako ng'omanyi nti ogenda kukola ekintu ekyo dduka ove mu nnyumba ogende abawalabu batemu omuwalabu okukwata akasono akakuteeka mu bulago n'akutunga talina ddakiika omuwalabu okuteera obutwa mu mmere tekimuliimu ddakiika that is why I urge gwe Kadaama yakikoze yesi watuwadde ffe twanyumiddwa naye era bwe banalaba akatambi ako ne kabatuukako bajja kumanya gwe wakakoze please va mu nnyumba eyo tambula ogende unless otherwise mwabagala akatambi nkalina nkalina kan inbox nkakusharingire omwana yakutte mama ne baba akatambi nga bakola emikolo gyabwe egyatutonza ebyo nno bye byavudde ku sayidi y'Abakadaama abagenda okukola ffe tusiiba nnyo wano nga tubagamba ne mukuyita okweyogeza nti w'obanga oli mu nteekateeka ez'okusalawo okgenda ku kyeyo beera nga olina ebintu by'omanyi wano wammanga era nga okimanye nti omuwalabu mulimu ensonga z'atasonyiirya nga gwe woba okikoze tebagenda kukusonyiwa bulamu bwo bwonna ne tubaleetera ensonga ezimu ng'obubbi omuwalabu tajja kukusonyiwa ensonga ng'okwemakulamakula omuwalabu tasobola kukusonyiwa ensonga ng'ez'obwamalaaya obwenzi okwebaka ne babba baabwe ne babatabani baabwe tebajja kukusonyiwa yadde nga be bakyasinza obwenzi kati n'ojja n'olengera ono nnakiganda oli mu nnyumba ya munno weemakulamakula yakuleeta omuyambeko gw'oli housemaid oli Kadaama oli shagaala oli mukomba box wagenda kuyonja ttooyi kwoza bintu kwoza ngoye kufumba kusitula baana kuyima ntende na zikongola kulunda mbuzi na ndiga kulunda nkoko na kwera biyumba bya nkoko teekako n'emirimu limu mirala kukuuta siiringi kukuuta mabaati bikomera bye bintu ebyakutwala kugolola na kulya mmere gye bakutte mu ngalo wabula tewagenda kutandika kunoonya ntalo
tewagenda kufuuka mukazi eyo, tewagenda kufuuka mwana wa waka eyo. Kati wano ne neebuuza obeera otya n'omutima ogutatya n'okwata essimu yo olw'okuba olaba mama yeebase baba muli waggulu gwe n'olaba ng'ekinyuma ennyo n'okwata n'essimu yo n'olikoodinga. Nze mbeewuunya, baana mmwe temutya, muli bakalukalu, ebizibu ebibatuukako ffeno nga tudde eno nga tuleekaana naye nga gw'obiyise. Mazima ddala bw'oba toli museegu, awo kiki kinyumo ki ky'olaba awo ekikuleetesa n'okudduka oggyeyo essimu yo gy'ogikwese ojja olikoodinge. Olinga agamba nti nno ggwe okkulekera essimu bali basiru, ky'oba olaba abasinga babaggyako amasimu. Ebyo kukwatakwata buli kyosanze n'okirikoodinga, buli kyosanze n'okirikoodinga, baba batya nti mujja kulikoodinga ebimu ebitalina kulikoodingibwa. N'olaba omwana ng'apama n'okwata vidiyo, n'olaba omwana ng'atudde wansi n'okwata vidiyo, n'olaba abeegatta n'okwata, we bakuwa emmere entono n'okwata, buli kimu n'okikwata, ne weerabira nti abantu be wagenda okukolera tebaagala batimbatimba. Vidiyo gikuta ogisaasaanyizza, bwe baneeraba ku mitimbagano olowooza ani gwe bagenda okusookerako, bagenda sookerako ggwe. Kubanga omwo mu nnyumba mw'oli temulimu muntu mulala musiru asobola kukwata obwo butambi. Abaana baawo baba bakimanyira nti bazadde baabwe beekolaakola ebintu ebyo. Kati gwe Kadaama eyakajja omunaku atamanyi ky'oyagala, gw'oyina ag'amaala agagenda okukwata essimu mutandika olurekoodinga. Kaakati wano bwe baba bajjako amasimu muyina nnenyaani, bwe baba tamunenyaani amazima muyina kwenenya mwekka. Kati naawe eyalabye akatambi ako njagala ombuulire, kaabadde kansa kyabadde kyetaagisa okukwata vidiyo bali nga bakola omukwano n'ogiteekako mutimbagano? Gwe mbuulira. Bw'oba olaba nga kibadde kyetaagisa naawe tubuulire mu comment section.